Bannange muli mutya baddiyali, muli bulungi? Olwaleero tugenda kusoma Olubereberye 44. Katonda waffe omulungi omuyinza w'ebintu byonna, twagala okwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu ate kikozi. Tukwebaza olw'ekigambo kino kye tugenda okusoma. Mukama otuyambe, amatu gaffe gabikuke n'amaaso gaffe gabikuke, tulabe era tweyongere okumanya n'okutegeera. Katonda wange omulungi nga tusoma ekigambo kyo, leka tufunemu eby'okuddamu. Kireme tusalira bwereere. Tuleme kusoma ng'abasoma okutuukiriza omukolo, naye tufunemu ekyokuyiga mu linnya lya Yesu, amiina. Olubereberye 44, olunyiriri olusooka. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye n'ayogera nti, jjuza ensawo z'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Olwokubiri, era teeka ekikompe kyange, ekikompe ekya ffeeza, mu kamwa k'ensawo y'omuto, n'effeeza ye ey'eŋŋaano. N'akola ng'ekigambo bwe kyabadde Yusufu ky'ayogedde. Awo bwe bwakya abasajja ne basiibulwa, bo n'endogoyi zaabwe. Olwokuna, bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali kumpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika nti, golokoka ogoberere abasajja, bw'onoobatuukako bagambe ki ekibawalanyizza obubi olw'obulungi. Kino si kye kyo mukama wange ky'anywesa, era n'okulagula ky'alaguza? Mwakoze bubi bwe mwakoze bwe mutyo. Olw'omukaaga n'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba, ki ekikwogeza mukama wange ebigambo ebiringa ebyo? Kitalo abaddu b'okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba, effeeza gye twalaba mu bumwa bw'ensawo zaffe twagizza gy'oli mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba ezaabu mu nnyumba ya mukama wo? Olw'omwenda, buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo afe, era naffe tunaaba abaddu ba mukama wange. Bannaaye, tuli ku Lubereberye 44. Atanna subscribinga olinda kiddiya? Subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, gamba ab'engulu n'ab'emmanga tusoma ekigambo. Bannaaye, kino ekigambo mmere ya mwoyo. Tugenda ku Lw'ekkumi. N'ayogera nti, kale no kaakano kibenga ebigambo byammwe bwe biri. Anaalabika ng'ali nakyo, ye y'anaaba omuddu wange, nammwe temuubeeko musango. Bannange, tugende ku Lw'ekkumi. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye, ne bazissa wansi, buli omu n'asumulula ensawo ye. 12. N'anoonya, n'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto. Ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benjamini. 13. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe, ne bateeka ebintu buli muntu ku ndogoyi ye, ne baddayo mu kibuga. Bannange, 14. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu, ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavuunama mu maaso ge. 15. Yusufu n'abagamba, ekikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? 16. Bannange, Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya oba tunaawoza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba, tuli baddu ba mukama wange, ffe era n'oyo alabise ng'alina ekikompe mukono gwe. 17. N'ayogera nti, kitalonze okukola bwe ntyo. Omusajja alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe, ye y'anaaba omuddu wange, naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Bannange, 18. Yuda n'alyoka amusemberera n'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayiridde, omuddu wo
ayogere ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okubuubuukira omuddu wo, kubanga olinganga Falaawo ddala. Mukama yakuza Yusufu n'abeeranga Falaawo yennyini. Ekyo nno nakyo kitiibwa. 19 Mukama wange yambuuza abaddu be, n'ayogera nti muyina kitammwe oba muganda wammwe? 20 Naffe ne tugamba mukama wange nti tuyina kitaffe mukadde, n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Ensi yonna yali ekimanyi nti Yakobo ayagala Benjamini. Naawe n'ogamba abaddu bo nti mumundeetere mukubeko amaaso. 22 Ne tugamba mukama wange nti omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'alireka kitaawe, kitaawe alifa. 23 N'ogamba abaddu bo nti mwana wa bbo mmwe bw'ataliserengeta nammwe, temuliraba nate maaso gange. 24 Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange, ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange. 25 Kitaffe n'ayogera nti muddeeyo nate mutugulire kamere. Olwo nno Yuda yalaleetinga sitoola ebintu we byali. Bannaye ng'atannasubscribinga ng'awo subscribinga. 26 Naffe ne twogera nti tetuyinza kuserengeta. Omwana wa bbo mmwe bw'anaabeera wamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja omwana wa bbo mmwe wabula ng'ali wamu naffe. 27 Omuddu wo kitange n'atugamba, mumanyi nti omukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi 2, omu n'ava gye ndi, ne njogera nti mazima yataagulwataagulwa nange sikyamulabako. Era bwe munanzijjako n'oyo akabi ne kamubaako, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Omwana 2 mukazi we gwe yali ayagala ennyo gwe yakolerera emyaka 7, agende bamutwaleko n'omwana we owookubiri nga ne mukazi we taliiwo. Yakobo yagamba ekyo mulimba. 30 Kale kaakano bwe ndijja eri omuddu wo kitange n'omulenzi nga tali wamu naffe, kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Yakobo yali asigaza omwana omu mu Laakeeri, ng'ono amanyi yafa. Bamutwalira batya eri ggulire? Tugende ku 31. Olulituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo, alifa. N'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitange mu magombe olw'okunakuwala, kubanga omuddu wo ye yeeyimiririra omulenzi eri kitange, era ne njogera nti bwe sirimuleeta gy'oli, nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zange zonna. Kale nno nkwegayiridde omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi, kuba omuddu wa mukama wange n'omulenzi ayambuke wamu ne baganda be, kubanga ndyambuka ntya eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi okutuuka ku kitange. Yuda agamba taata we, agamba Yusufu nti tekisoboka era tekijja kusoboka, nze genda kuleka wano Benjamini, afazaali nze kwatamu nze, Benjamini adde eka. Kyova olaba nno nze ndowooza ne Yesu kyava yava mu kika kya Yuda, kuba Yuda ayiwawo omubiri. Ndowooza mukitegedde, agambye nze mukwateemu nze, oli agende kuba asiina bwe naagamba kitange, ate ne kitange omugamba byandibaddeawo, n'okufa ajja kufa, omwana asigazza omu mu nnyina. Ndowooza mukitegedde. Munnaye bwetyo bwe tukomye. Olubereberye 44 bw'atyo bw'akomye, tunaddamu mu lubereberye 45. Mukama abanjagalire, abankolera obulungi. Katonda afe omulungi. Buli muntu awuliriza ekigambo kino
omukole obulungi obutali bumu, omwagale, omujajjatte, omujanjawaze, omukube abantu. Ensi yonna emumanyi. Mukwano gwange obumanyifu nga bwe bagamba nti Yesu yamanyika okuva eno Ebuyudaaya n'abuna ensi yonna. Mukama wange omulungi ssebo, n'amannya g'abantu bano abawuliriza ekigambo kino gamanyike okuva wano paka mu nsi zonna, babeere abantu ab'amaanyi, abantu abali influential, abantu abakola ebintu eby'amagezi, abantu abayiseewo, abatutumuse. Mukama buli awulira ekigambo kino omuwe ettutumu, obakola obulungi, obanjagalire, obampeera omukisa ogwo ogwa Ibrahim, ogwa Isaaka, ogwa Yakobo, obagaggawaze bakole bulungi ennaku zaabwe zonna ez'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye mwebale kuwulira kigambo. Tunaddamu mu lubereberye 45. Mukama abakole bulungi, abajanjawaze. Mweraba. Bye bye.